ebiseera ebisinga obungi twalema ffe nnyini ng'abantu okumanya ebintu bino. Ffe nga sayidi eno twenenya nnyo ne tuga nti tetukuuma records. Ekyo weekiri. Ekyokubiri kwe kujjukira. Ebiseera ebisinga buli lw'olema okujjukira era ensonga lwaki okwaziina weekuli kubeerawo. Buli lw'ojjukira nti mwaka gwa 1991 waaliwo ekintu kino. Olwaleero bannabyabufuzi Mwami Museveni buli lwatuula ku TV asooka n'atuzzaayo mu history abasinga ne muyomba. Mazima kati atunyumiza binnakankaga. Simanyi yayita eno. Simanyi ati no. Buli lwowo omwana ebyafaayo memory ogizimbye era ajja kumanya waali. Olwaleero mukwano gwange ndaba atudde ku ddoboozi ly'omusuubuzi. Twatandika eddoboozi ly'omusuubuzi Salamu TV ne Kasiita Uganda. Oba Kasiita Uganda ne Next Media. Kama baffe baatuula olukiiko ne basalawo ne bagamba nti programu eno ebeewo. Naye twali tukuwadde ku lugendo lwa Kasiita gyevudde, lwaki yajja, gwali awo olina vision, mission, simaana ebirala. Kakati byonna ebyo Kasiita omutegeere. Yaani avuddewa, ensonga ki lwaki bajja. Abaffe generation ezizze zibaawo zo zibadde zitya. Olwaleero lwaki tulaba embiranye ey'amaanyi ng'oli ajja n'agamba tebalina kye bakoze. Twagala nnyo okutereeza abasuubuzi baffe. Entalo zonna eziri mu busuubuzi, obuzibu obuli mu busuubuzi, omusajja biliyoni ze zifiira ennakawa, byonna bigenda kuggwawo ng'otegedde Kasiita yaani. Oli ku Salamu TV otimbo lw'emirembe. Kubiriza okudownloadinga app ya Afro Mobile ejja kuyambako okuba ng'otugoberera eddoboozi ly'omusuubuzi ly'otalaba wiiki ewedde ne tukakasa nti ogenda ddiraba. Nze musajja Kabaka Kasujja Ibrahim Ali. Olunaku olwaleero tuline omwogezi w'ekitongole ekya Kasiita Uganda ate nga director side y'ebyobusuubuzi mu PSF yo. Ggwanga lyattu Uganda bya busuubuzi bye tulimu olunaku lwa Juzi nabaddeko ne mukulu Sala Kajingo. Era naye n'agamba nti mwebala omulimo nga muline Haji Issa Sekitto ku Salamu TV. Sebo tukwaniriza nnyo. Abaddu n'abazaana ba Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atamanyi gy'alaga tabula. Atamanyi gy'alaga tabula. Kubanga abantu bangi omusanga ngazze mu Kampala. Yes. N'omugambo wange bw'omperekera ku ngenda kulaba senga mulwadde bamunaanika n'agamba tugende. Ekyamazima oyo ayabadde amanyi gy'alaga. Abadde tamanyi gy'alaga. Olwekyo tayinza kakasa nti awuzze avudde ku mulamwa. Ne bw'omutwala ogambye bamunaanika. Atamanyi gy'alaga tabula. Omutwale bamunaanika kati ssebo bwe lunatuuka obweggulo okugula omugaati. Sekitto yakugambye tula mu mmotoka tugende omperekere. Yanaakuwezi kugula nedda. Olwekyo tuteekwa okumanya gye tulaga tusobole okwepimamu tulabe oba tuli ku mulamwa oba tubula. Kasiita kyatandika mu mwaka gwa 2022. Kasiita etandika 2022. Ekigitandisaawo bwali obuswavu n'okusekererwa. Obusuubuzi bwa Kampala we bwali butuuse nga kibuga Kampala kijjudde ebintu ku nguudo olw'ebyobufuzi ebyali biwambye wakati w'owekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oludda olwo n'ab'ebibiina aba Democratic Party mu kiseera ekyo abaali bakulemberwa owekitiibwa Sebaana Kizito abaalina omumuli 2 nga ekyamazima omuntu yenna takyasobola kuba na ddembe lye mu kutambula, takyalina ddembe lye mu kusigala mu butale, takyalina ddembe lye mu kugenda mu Owino, era nga n'Owino yavaayo yadda ku lubalaza ku mwala ku gye bayitanga evening market nga street ziriko emidaala kwe bafumbira ebigere kwe basalira ffene tonninnyira mukange amaduuka nga gafudde. Ne tutuukirira ministry y'ebyobusuubuzi mu kiseera ekyo ne tugigamba by then yali Professor Edward Rugumayo
ye yali minisita w'ebyobusuubuzi n'amakulu era nga Gordon Mwesigye yali town clerk. yes Gordon Mwesigye Ne tubagamba ssebe ekibuga kitabuse kyonoonese mubeeko kye mukola trade order eganye nga abantu tebakyali mu maduuka abali mu maduuka baliyo okukola katemba gavumenti n'ekiyita nti kya muniino omwami bamuyita Livingstone Ziwa kati ali mukono eyo yakola edduuka eddene nga bw'alunda n'ebintu bye ye mukono gy'azaalwa yasooka okuba ssentebe wa Kasita najja nga atuyitamu n'atugamba nange tuswala naye tugambye ku City Council tugambye Ministry ya Trade tugambye Ministry ya Finance tugambye ekitibwa President Museveni ebintu biganye ne tutuula ku Parker View ne twekolamu omulimu ne twerondamu akabiina nga kakulemberwa abantu nga 8 ne tugamba enough is enough gavumenti ejja abantu ku nguudo ekimala gavumenti n'ekiyita ekyomuniino neesaagamu ne tulemerako neetawulira ne tusooka tuteekako omwogezi eyasooka bamuyitanga Nankunda Muwanga mujjukira bulungi yali abeera e Rubaga era nga yali afuuse kansala we yafiira mu accident naye nga yali ne Kayungu Muwino nga ye mwogezi omu ku boogezi abaali mu senti bali ku ddembe yasooka okubeera nkajja yasooka okuba omwogezi wa Kasiita naye olw'okuba nti yalimu ebyobufuzi bingi bwe twatuuza olukiiko olwaddako abasuubuzi ne basaba nti yaafuuka deputy mukulu Ssekittono tulabye ebigambo abiteekako bulungi abeere omwogezi ne tutegeka okwekalakaasa Kampala yenna ne tuggala amaduuka twagaggala 2 2 ne tuggalawo bwe tuggalawo gavumenti ne Rosa Kusaaga lunaku lumu 2 luba luyingira olwokusatu netuyita ne tukola ekiwandiiko wenjogerera bino Kasita erina ekiwandiiko nga kya agreement wakati waayo ne KCCA ne gavumenti ya Uganda ng'ekulemberwa Professor Edward Rugumayo bassaako emikono nti tetuliddayo kukkiriza bantu kukolera mu nguudo okutuuka ku ddaala lye tuliko kati kubanga tukirabye nti nno tetubadde na muganyulo nolwekyo achievement number 1 eyasookera ddala yali yakujja abantu era KCCA n'etema emidaala gyonna nekwata abantu olutalo lwali lw'amaanyi lwalimu n'okussa abantu mu bbuutu n'abaafa mwami Simewo Mbuga mukunzi wa Kasiita n'olwaleero muwanvu nga nze ne bamuzingazinga ne bamussa mu Limited ne bamugiisa mu bbuutu paka Makindye paka orders reserve waggulu ne bamuta okuva ku olwo eddoboozi ery'omusuubuzi ne litandikirawo mu kibiina kye bayita Kasiita kitegeera liveeyo bwe tumala olw'okuba nayagadde olwaleero tuyite abantu bamanye waliwo abantu abawewula engatto naye nga tebamanyi nti Jango Boot engatto Kasiita Jango Boot gy'otoyinza kuwewula kubanga bagikwambaza bw'oba n'okugulu okutono togituusa gy'olaga olw'obuzito bwayo n'olwekyo first achievement Kasiita gye yakola yali yakujja trade disorder mu kibuga era n'ekiwandiiko ekyo buli lwe baba batuyitako endagano twagisigaza tugiraga gavumenti nga tetulwanye naye netugigamba wakkaanya biibino genda ojjeko abantu abo kubanga twakkaanya bwe tumala gavumenti y'abasuubuzi n'egamba omulimu ogwatuleeta gukoze eki guwedde kakati Kasiita mwagala ki muggaleewo kuba abantu baddeyo mu maduuka tugenda okukibalamu ng'amaanyi ge tukozesezza okukola ekibiina bwe tugaddamu okugaddamu nti tukole kipya tuba tutomedde Kasiita neefuna ofiisi ng'egipangisa mpola mpola ne tukkiriza nti kati kye tuzzaako ki nti twagala kugoba bayinfooma aba Uganda
Revenue Authority abeerimbika nti nno ba URA n'ebikaadi ebikyamu ne bakwata abantu baffe. Abafere. Kasita kye yazzaako. Kyekyali Kasita yatandika ekyokubiri kwe kusaawo ze twayita taxi clinics wakati wa Uganda Revenue Authority n'abasuubuzi nga gavumenti esindika abakungu ba URA omwali Christopher Kaweesa Rugumba n'owekitibwa Zaake Commissioner General ne bajja batandika okuyigiriza abasuubuzi ku bintu bibiri rights and obligations. Zaake si yali Ministry ya Finance. Mulala ono mulala yali musajja mukulu era yavaamu n'agenda eggana eyo n'awalala nga mukugu nnyo mu by'emisolo. Njagala kutegeeza nti Uganda Revenue Authority ogireeta okutandika okusomesa abantu eddembe lyabwe n'obuvunaanyizibwa. Ekiruubirirwa kyali emirundi ng'ena. Ogusooka okutandika okwawula informa n'omukungu owa revenue omutuufu yaluwa. Era beeyisa batya. Ekyokubiri mwagala mpa omusolo. Ddembe lyange bwe liba linyigiriziddwa ndagawa. Mpa abawaani nzirukirawa. Ekyokusatu munaatubuliranga buvunaanyizibwa bwokka temutubulirenga ddembe lyaffe. Ekyokuna wakati w'omusuubuzi noona amusolozaako omusolo di omusuubuzi lw'amanya musolo ki gw'alina okuwa guluwa gw'atalina kuwa n'ebirala. Twatuuzanga class wakati w'abantu 4 ku 5 wekiyitiridde nnyo 6 nga tubatwala eyo yennyini mu zooni zikasita ze yali ekoze ze twayitanga zonal leadership. Kiseka, Room Street, Kikuubo, Nakasero n'ebifo ebirala byonna nga tuleeta abakungu abo ne basomesa nga basomesa abasuubuzi eddembe lyabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe nga basinzira mu lokalite zaabwe nti tojja kutya kubuuza nga waliwo omugagga omunene nnyo wa Sebagalandi Sons ng'ate gwe Sekitto omutono nedda kye twakolanga nga tubasamu segments. Ekyavaamu achievement 2 zajja. Esooka abantu batandika okumanya eddembe lyabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe mu kuwa omusolo. Ekyokubiri abantu bamanya nti n'owa revenue muntu si nsolo nga bwe twabayitanga ate naffe nti abasuubuzi tetuli babbi nga gavumenti bwe yatuyitanga. Kuba waliwo embiranyaawo. Bali tubayita bagasolo monster nga batuyita babbi. Ne tubagamba no tetuli babbi. Era n'emmoto okukyuka developing Uganda together nga tukkiriza nti n'abasuubuzi si babbi ate ne bali abakungu ba Revenue Authority si gasolosolo. Kasita twajjamu bali kati ekyokubiri ekyavaayo nti Kasita yayimirizanga bano abeeyitanga ba taxi body collectors nga ba informa mpaka adiyo. Kasita walabanga nga figitinze ng'emigwa givaayo nga tubasiba nga tuyita URA era mu Kiyembe, Kikuubo, Nakasero bwe tutyo bwe twamalayo ba informa abo abaalinga beefuula aba revenue ne babba omusimbi omuyitirivu. Eyo yali nsonga yakubiri. Ensonga ey'okusatu bassebo ne bannyabo tuba twakatereera tutereera mu ntebe ne wajjayo ekizibu nga Uganda National Bureau of Standards ab'omutindo baleese ensonga eya PIVOC. Naye ndeeta gye baagireetamu yali nti gwali guzenga musolo omuwendo gwo gye kukoma obunene ebyo bye waguze ate gy'okoma okusasula essente nnyingi mu kubikebera eri gye wabiguze okuwa certificate. Ngenze China gwanjo n'ogula engatto ennungi n'ogula TV ennungi bw'eba container emazewo emitwalo 10 baali baleese percentage ng'osasula ssente kusinziira ku muwendo. Ate nze sekitaaguze ebibi naye nga biyita n'omutindo ne bibaamu emitwalo 2 nga nze nsasula za wansi nga kitegeeza ki tigwali gufuuse nga musolo nti nze ow'ebintu eby'ebbeeyi ebirungi ate nze gobanereza n'okusasuza emisolo emingi olwo omutindo gulitereera ddi okutuusa lwe twazzaayo endagaano twekalakasa ennaku 6 nga gavumenti tetegeera kye tugigamba egamba tutidde buti twagala kubba abantu na bicupuli. No, Kasita neeremerako gavumenti nezzaayo endagaano n'abagwira be yaleeta netwala kigambo ku kigambo nga tugisusatulula ne tugiddamu.
endagaano ya PIVOC Yes. twekalakasa prime minister yakulemberamu omulimu gw'okugitereeza yali Amama Mbabazi ewe yali saba minister okitegedde ne tukulembererwamu era n'omugenzi Gideon Bagadawa ku PSFU yes. Kasiita nga executive ffenna ne Tyo. tutula ku ministry omwaka ngwerabiddemu Yes. naye nga abasuubuzi bakijjukira twekalakasiza ennaku 6 okukakkana PIVOC teyavaawo naye yasigala eteredde ng'ekola ku mutindo byonna bye tuzze tugenda nti kati abagurupe gye tebawa PIVOC abaaki byonna byaterera mu ndagaano eyo eya achievement n'ebeeraawo yes. ensonga endala bassebo ne bannyabo kibeera kikwewuunyisa nti omuntu ayinza obutamanya nti yali maanyi ga Kasiita yes. okuggulawo recognition ng'abasuubuzi nga tussaawo eddoboozi ly'omusuubuzi Nazzikuno yes. ng'ekizibu bwe kikwata abasuubuzi kimala batuuka ku ggumba lwe bavaayo omusuubuzi amala kwavuwala olwaleero bw'oyogera Kasiita bategeera ki bategeera ki ddoboozi lya busuubuzi eyo mu achievement zonna ezaali zikoleddwa ye number 1 n'abalala bano bonna boolaba bazze kwe bayungidde eri edda nga tokimanya nti gavumenti eba n'eddoboozi okuleka bamakamya abaali abagoba muyindi muzungu okuva lwe twali tewaddawo kibiina kiri consistent nti bw'onoobanga okyetaaga onookiyitanga achievement ey'okufuna eddoboozi ly'omusuubuzi libeerewo ng'olimanyi ne Salamu TV ne Next Media okutuyita okuteekawo lino eddoboozi ly'omusuubuzi kubanga ekibiina weekiri teri achievement esinga eyo kubanga okukola eddoboozi ne libaawo eritabaddeewo kwali kwewaayo nakwerekereza okwabo abalengerera ewala nti obusuubuzi bulina okusoomoozebwa gye tugenda kituufu nnyo tuli mu lugendo lwa Kasiita evuddewa eriwa era eragawa nga tuzze tubambaga mu 2008 twagwa ku kizibu ekyali kigenda okusanyawo abasuubuzi bonna ba middle class basentale ba Efulayimu Ntaganda b'omugenzi Musumba Yoweri Basebalamu John bano bonna ba Bosco bayanga n'abalala omanye ekyaliwo kiki ekyagwawaawo gavumenti yakwata ebiwandiiko ng'abasuubuzi babasonzeemu olunwe nti bagula ebintu ku bbeeyi entono ne bajja ne invoice enjingirire ne bajja ne invoice eri blank ne bajja ne invoice ennene kati gavumenti yakola ekikwekweto n'ekwata through DHL ebiwandiiko byonna n'ebiwamba egenda okebera nga buli musuubuzi omuwendo kituufu gwalangirira si gwe guyaguze ebiki agulamula ebintu gavumenti n'ebala omusolo gwegenda obbabanja ku likodi ze yalina nga buli omu aggalawo kudduka kubanga n'ebyali biriwo nga tebikavalinga musolo gwe baali bagenda kusasula 28 ne bajja mu Kasiita misinde ne batugamba nti Kasiita tufa bwe kino ekiwandiiko bwe kikola tusaanyeewo tugenze ne tukwata ekkalamu ne tuwandikira minisita ne tugamba ssebo w'ekitiibwa minisita abasuubuzi bano invoice zino abakyayina be bazikola ne baziweereza naye situmanyi lwaki omukyayina akola kino nakiri ekyamazima mwalimu omusango ogwali gukwatiddwa abasuubuzi abo nga munene ne tutegeeza president n'agaana edda bazisasula oba ennyumba bazitunda bazikole ki bazitunde ne tugamba president togunywanga ne guteeka Kasiita n'egaana tojja bitunda nekomba kwe bazeeriwa ne tumugamba ssebo taata ow'ekitiibwa president balabule kiwandiiko kino okijjewo ekya test values z'oleese kuba bw'okola kino obusuubuzi buggalwawo tebuliiwo president n'agamba ŋŋaanyi suubuzi ne balangirira okwekalakasa eggwanga lyonna nze nakulira omulimu ogwo nga mukama wange mu kiseera ekyo Livingstone wakyali ssentebe ng'ate omugenzi Everest Kayondo vice chairman ne tumobilizing eggwanga lino okwekalakaasa Kasiita Uganda Allahu akbar eggwanga nga liri ku bunkenke ng'ebula olunaku lumu security eweereza president obubaka nti Arua Mbale Mbarara Kampala ebifo byonna Kasiita ebiwambye
bagenda kuggalawo. Pulezidenti akubira vice president essimu ebiseera ebyo ow'ekitiibwa yali owene temanga omukyalo Musoga vice president Bukenya Bukenya baali baseka Gilbert etuyita Galuga alagiddwa president okwekalakasa kuyimirire. Vice president ayise mwami Peter Malinga customs officer URA. Yes. Ne tutuula okuva ku saa 8 ziba ziwera 12 ne tulemaganwa ne bigaana tuba twabuka tuti muvaawo nze mmaze n'okulinnya emmotoka maje ge gannyimiriza tirindako vice president akubiriddeko president simu tuli Galuga osimbula ovaayo president n'agamba mugambe Uganda Revenue Authority ekiwandiiko ekisazeemu eyabadde agaanye aga Katonda mu ggulu. oli ku Salamu TV ddoboozi lya musuubuzi obyetaaga bino n'entya kubanga nze nali ntya abasuubuzi nga bajja kulowooza twabaliddemu oluki olukwe mbagamba owekitiibwa vice president ampita agamba mwami Ssekitondooza kati gwe bikusaze ng'obadde oyagala nnyo okwekalakasa okusinga obuteekalakasa ne mugamba singa kye nabadde njagala nandize okuteesa sandize wano n'agamba ka president alagidde babawe ebbaluwa ekiwandiiko ekibadde kigenda okusiba abasuubuzi akisazizzaamu 208 takbira ne zivuga naye bwe zimala okuvuga ne mbagamba owekitiibwa president mugambe sijja bisazaamu okutuusa nga bampadde ebbaluwa bo be balina okuwandiika Allahu akbar nti tukisazizzaamu ne kino bannange be nali nabo bakankana empale ng'ebigambo by'empakanya bya owekitiibwa president. yes naye nga sirina bwe nja kunnyonnyola abantu abamu bulayizinze eggwanga lino lyonna ebula olunaku lumu president n'alagira patro ne nvuga ne Malinga paka mu URA customs zigenda mu ssaawa ezi 2 ez'ekiro zakawungeezi n'akuba ebbaluwa ne tugifuna ku ssaawa 2:30 ne bantambuza ku WBS ne bantambuza ku CBS ne batambuza ku mikutu gyonna egyaliwo twayawukana ssaawa 5 nga ngenda nsoma kiwandiiko gavumenti kyeyawandiika kusiizinga fire njagala kukakasa twakuba ebbaluwa ndowooza akakadde kalamba okufotokopinga eggwanga lyonna oddimatiza nti nno tetwalidde mu bantu lukwe ebbaluwa yiye batuuseeko embalala omusolo baguyimirizza mu bulamu bwange sirabangako kusoomoozebwa kunene mu demonstration eyali egenda okubeera ng'eyo kubanga nange nali njitidde abantu eggwanga obusungu bwe baali bakolaki nga balina obusungu bungi olwaliro bw'oyogera ebigambo kasita ekoze eki byogerere wala babibuuza nga tewali Peter Sentale nga tewali Peter Segawa tewali Sebalamu tewali Bosco Muwonge tewali Drake Rubega tewali kategore y'abo bonna abali awo bw'oba oyogera ebigambo abaali ate kati nga bafuuka n'abalandi road nga twassawo omugongo gwaffe gavumenti n'ebasonyiwa ekizibu ekyali kigudde ekinene nnyo. olwaleero atondawo akakundi ng'ayagala kulaga bubi bw'akasiita terina kyekoze n'ebirala ogambye nti tayogerera bino ewali abantu nga nkugambye Sebalamu Peter Segawa Peter Sentale Bosco Muwonge Nabukeera kategori abo Lubega kati gye tulinanga middle class be balandi road kati aga Katonda mu ggulu babuuze ekyaliwo babuuze kasi 28 ensi yonna ng'eri ku bunkenke n'olwekyo omuntu ayimirireyo n'abuuza kasita ekoze eki mwambi olabye kubanga tolina memore n'olwaleero kyekyanyiiziza ne ng'akanzije ŋŋambe ku bantu bano bamanye nti tetuwokya binyomo tekubadde kusiika binyomo tutaddewo emigongo gyaffe obusuubuzi buyimirirewo kyobula nga tulumwa nnyo abamu n'ebiyengeyenge bitujja oli najja nayagala abiryemu ye kyaliddemu kubanga akoze kagurupu k'ekibiina agenda agamba abantu nga kasita okuva lyajja yakola ki very unfortunate kasita olwaleero wetwogerera erina achievement nti buli ku pooti weeri mu nsi erinayo omuntu asobola okuyamba omusuubuzi Mombasa Dar es Salaam Egwanju Dubai nga tukuba bukubi simu
kukigudde ku musuubuzi tewabulawo obuzibuzibu buno na muno mubaamu obwo bwa bulijjo mu ggulu ne tukubuulira ki ky'oba okola mu nsi yonna ne Vietnam Ho Chi Minh City bw'oba gy'osonda obuzibu tulinayo abantu baffe either nga muddugavu oba nga mweru agenda okukola ku nsonga za kasiita olwaleero ekyo nkikubuulira nga si kitamattama namu kasiita Uganda olwaleero twaliwo banka lwe zaali zimalawo ebintu by'abantu nga zibitunda olwa interest rate ennene biseera ebyo banka nga charges ziri waggulu Muteebire yali governor n'abasuubuzi ne tusinkana ne president ne tumugamba owekitiibwa president nga twakeekalakase nakwezi nya lwa interest rate nga waliwo property zigenda sijja kumenyera bannannyinizo naye baali bawere 10 nga banene ng'ebintu banka zibitwala ne bagamba kasiita oba kufa property zino tuzigye mu musaayi naye banka yampa sente zino zinnemeredde olwa high interest rate tubeewo kye tukola amagoba amangi ge bansaba president tumuga tugenda kwekalakaasa yita banka zino zigambe ziri scheduling kyakubiri zikendeze ku interest rate twetoba ebbanga lya lunaku lulamba nga tuli mu State House nga president ayise tiimu eyakulemberwa omugenzi Kayonde Evarist naffe mukugu yali wa byanfuna ne omugenzi Muteebire era okuva ku olwo president Museveni Kayondo yafanga yamutuuma dokita agakatonda yamutuuma dokita wa Kayondo dokita wa Muzeyi Museveni chairman wa kasiita Kayondo yali doctorate ye yali anaatera jambala ngeva South Africa yabulayo emyezi nga 6 naye ye president yali yamwambaza n'agamba omusajja oyo amanyi byakola ki byakola kyalimu oku reschedulinga loans ezo naye mu kwekalakaasa okwo kwalina ekintu ekikwewuunyisa tutuuka mu State House president agamugende muggulewo kubanga ebintu mubitegedde Muteebire ajja kutereeza wano ajja kutereeza wano ajja kutereeza nawali president nyimirira mu maaso ge mu State House omutunuli omufeesi ne mugamba owekitiibwa president gw'osaaga ffe aboogezi nganze gwoyagala ngende ngamba abantu baggulewo bwe tuggula abantu batuliisa nti watuwadde sente ebigambo byonnyonnyola bino tugende obibennyonnyolere kubanga bwe naabinyonnyolanga bwe birimu akabulamu oyimiridde mu maaso gaani gw'ogambe president w'ekitiibwa twali ne bakirumira baani bonna ne bakoteka emitwe bwe bati General Yoweri Kaguta Museveni ne muga sijja byogera naga muyeekera wange ogamba ki kubanga nze mpita muyeekera we looya w'omu nsiko Museveni ne mugamba ekiŋŋaana owekitiibwa president obyogera okimanyi nti gwe bwe tumala okuggalawo ne twekalakaasa bwe tujja ano balowooza otuwadde obusente ne tuddayo tumatize abantu babuulire by'otubuulidde bwe banaamatira bo baggulewo olunaku lwali lwakuna awo wennyini ku lwokuna olwo w'ogenda okutandikira olwaleero twagala olugendo lwa kasiita luno tulukulage tukoye emboozi y'okubanga muntu ajja kuba n'obugugugugu wali alina wabutundira agambe kasiita ekoze eki olugendo oluwulira ssebo bannyabo musuubuzi abaddeko mu kibuga Kampala n'eggwanga lati Uganda kwekalakasa okuwulidde okwali sinzigwa okutiisa president 28 oli ku Salamu TV ddoboozi lya musuubuzi katuwumulemu katono tukomewo tulabe ensonga zonna tukyatambula